بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. tumuteneza Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Allah subhanahu wa ta'ala emu ku bitendo by'ayina yagamba nti yuhyi wa yumit. Allah yawa obulamu gw'aba yagadde era yatta gw'aba yagadde, abujjako gw'aba yagadde. ate Allah yagamba nti alhayyu alladhi la yamut. Allah ye mulamu atafa. Muayindira Allah natugamba nti kullu nafs, buli mwoyo gwonna Allah gwe yatonda dha'iqatul maut, gwakombezebwa kufa. wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, oluvannyuma lw'okufa nga tuzze mu maaso ga Allah agenda kusasula buli omu ekyo kye yatakabanira okukola mu dduniya muno. wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa, omuddu yenna anaatya okumira mu maaso ga Allah oluvannyuma lw'okufa kwe n'olinnya kwagala kw'omwoyo gwo n'ogoberera ewe Allah byakola ki, n'okola Allah byayagala so si gwe byoyagala. Allah yagamba nti fa innal jannata hiya al-ma'wa, omuntu oyo Allah agenda muwa ejjana nga nusula bwe bugenyi bwe. Allah agenda muwa ejjana eno nga muyozaayoza, naye byonna bituukako tulina kusooka kukomba kufa okutandikibwako. Emu ku byengera oba ekyengera ekitaliimu kufa, ekyengera mu dduniya muno ne ku akhera, oba obuwangaazi bwaffe bwonna oluvannyuma lw'okuwangaala ku dduniya kuno gye tulaga, ekyengera kiri ekitaliimu kufa. Tulaba abagagga abalina ssente abali ku dduniya kuno n'ekyengera ky'essente nabo bafa. Abalina ebitiibwa ku dduniya kuno era nabo bafa. Ne Allah bwe yayogera ku ashabul janna yagamba nti la yadhuquna fiha almauta illa almautatan alula. Ashabul janna mu jjanna teriyo kufa. Era bagamba nti ku qiyama nga bwe kyajja mu hadithi emu nga ashabul janna bayingidde ejjana yaabwe n'ab'omuliro bayingidde omuliro gwabwe, Allah tabaraka wa ta'ala agenda kuleeta ekintu nga kiringanga bw'olaba endiga, bakiteeke bayina aljanna jahannam, wakati w'ejjana naki ne jahannam. Allah akoole ab'omuliro abagambe nti ya ashabu nnaar ta'rifuna hadha, abanga abali mu kino mukitegeera mukimanyi? Bagenda mugamba nti na'am Allah tukitegeera, hadha al-maut, okukufa. Akawoola ab'omujjana luli yakoodde ba muliro nti ya ashabu aljanna ta'rifuna hadha, kino mukimanyi?
abaddu tugenda muddamu tumugambe nti ya rabbi hadha almaut tukimanyi okukufa oluvannyuma bagenda kikwata kino ekintu ekiringa endiga Allah nga aleese okufa nga bwe yagamba nti alladhi khalaqa almauta nga aleese okufa nga kulinga nga bwolaba endiga oba ekifaananyi ky'endiga bagenda kikwata bakisaleko omutwe agambe alangirire omukoozi alangire agambe nti ashabul janna khuludun bila maut mubeere mu jjana yammwe teriyo kufa kulu washrabu haniha bima aslaftum fil ayami alkhaliya mulye munywe nga Allah abayozayoza bana abeera mu muliro kuba badde awamu tujeemera Allah ng'ekigambo ekiyita ku nnimi zaffe bajja kunjokya biggwe omuddu agenda okubeera mu jahannama tagenda naye kufa liyaduuqa al'adhab Allah lwaki amulekera obulamu buno awangaale mu jahannama muno nga bwe bamwokya akombe ku bulumi oba ku bukawo bw'ebibonerezo ya Allah nga bwe yasanyukanga ku dduniya kuno ng'ajooga Allah era oluvannyuma agenda agamba ab'omu muliro nti ashabu nnaar khuludun bila maut mubeere mu muliro gwammwe teriyo kufa Allah yagamba nti abantu abanaabeera mu muliro faliyadu billah tusaba Allah agututaase yagamba nti wanaabeera mu muliro kullama nadujat bagenda kubeera mu muliro ng'ensusu zaabwe zino nga bwe zisiriira baddalnaaha Allah alagira malayika obanga babambaza ensusu endala bakumbe bawulire omuliro gwa Allah bwe gwokya abaddu bagenda kubeera mu jahannama Allah yagamba nti ekyokunywa kyabwe illa hamima wa ghassaqa inna shajarata zaqqumi byebyokulya byabwe bagenda kubeera mu jahannama nga balya muti baguyita zaqqum muti gwamaggwa leero eriggwa olirinnyako obulinnya nerikufumita naye nga lifumise ku kigere ekigere ekikaluba okusinga omumiro gwo oba okusinga olubuto lwo naye abantu abagenda okubeera mu jahannama bagenda kulya miti nga gyamaggwa kanmuhli yagli fil butun omuddu ono agenda okulya omuti guno gwe bayita zaqqumi Allah yagamba nti taamul athimi kyakulya kibi kikambwe omuddu olunaagulya bwati n'asuula mu lubuto ng'olubuto awulyanga ebyenda bibasalaasala n'obugirita bibasalaasala bwe bati ng'awulira obulumi naye nga wamadhalika ali mu muliro omuti gwalya mukambwe muzibu abantu b'omu muliro balina ebyokunywa byabwe Allah yagamba nti wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bagenda kuba bawankawanka bawulira baagala okunywa amazzi ennyonta ebatta wanada ashabu nnar ashabu aljanna an hafidhu alayna min almaa ayatu muzimanyi ab'omuliro bagenda kukowoola ab'omujjana jabanga ab'omujjana mutwe ku byokunywa muterekere ku mazzi au mimma razaqakum rabbukum oba Allah mmwe byabagabidde mutuwe tunyweko naffe mutuweko eno tuli bubi ng'ennyonta ebatta bagenda bandukula bagambye nti ensonga egyo musaba harramahuma ala alkafirin Allah subhanahu wa ta'ala yajiziyiza temwina ku byengera bya Allah ebiri mu jjana temugenda kunywa mwafa mujemedde Allah bali abeeri ab'omujjana nabo balina ebyokulya byabwe balya beeyagala n'ab'omu muliro ne Allah yagamba nti abantu b'omu muliro bagenda kubeera nga bawankawanka okunywa ku mazzi wallahi ng'ennyonta emibiro gino gyonna bawulira gikaze emibiri gyonna giyidde ensusu zisiriira ne babambaza endala azaabu ez'enjawulo waliwo gwe basiriza olulimi waliwo gwe bakuba eyetta nga Allah nabbi bagamba hadithi emu nti man taradda min jabal omuntu yenna alinnya olusozi oba alinnya ekizimbe oba olina alinnya muti gwa ffene mbwayagala kwetta fakatala nafsahu omuntu neyesuula okuva ku kintu kyonna kyalinnyo omuntu ono neyetta nabbi yagamba nti omuddu oyo agenda kubeera mu jahannama khalidina fiha mukhalladan fiha abadan naye kyenjagane mu hadithi eyo nabbi yagamba nti waliwo abaddu abagenda okubeera mu muliro nga omuddu yetta oba yalinnya olusozi neyetta oba yalinnya kalina neyetta Allah agenda mmuteerayo ekifaanana ng'ekyo ng'alinnya olusozi bwabuuka bwe yeekubawo ddu n'amementuka naddamu n'alinnya neyeekubawo n'alinnya bw'alinnya naddamu n'alinnya neyesuula neyeekubawo olw'ezzambiro yakola nesha mu Luganda abakkiriza tudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala leero oba enkya
fenna tugenda kufa naye walakin ala ay hal ofiridde ku mbeera ki abaddu bangi naish tuwangaala nga toyinza na kusoma Qur'an ngokusoma Qur'an kukalubiriza emwe bigenda okuyamba omuddu ku qiyama Qur'an yo gye wasoma nabbi yagamba nti yuqaalu yani li sahibi al-Qur'an bagenda gaba abaddu abali who are devoted abayagalanga nnyo okusoma Qur'an abaddingananga nnyo okusoma Qur'an iqra musome waruqa nga bwe muli nyamadala warattil musome mpola mpola kama kunta turattil fi dunya nga bwe mwasomanga Qur'ani yammwe nga musoma nga muli ku dunya kuno nabbi nagamba nti omuddu agenda kusoma Qur'ani nga bwali nyamadala nabbi nagamba nti aya gy'onaakomako okusoma ye aya gy'ogenda okusemba lyeddaala ly'ogenda okukomako lyeddaala ly'ogenda okukola ki gy'ogenda okukomako mu kusoma eddaala aya gy'onaakomako nga bulowooza ku aya ogenda kukoma ku aya ki amanyi batujjira waawo akagambo akanene ti si byakusomamu busomi bali n'omuddu okugezaako ennyo okukolera ku bintu byasomye mu Qur'an abaddu bangi basoma Qur'an naye nga bawuliriza music abaddu bangi basoma Qur'an naye nga balaba firimu ez'obwonooneke tulaba abaddu abamu tahfizu ng'ali mu tahfizu asoma Qur'an naye ng'olufuluma n'ayenda naye ng'asoma Qur'an era yeeta hamil al-Qur'an ofuna ki an tusamma hafiza okuyita hafiz al-Qur'an والكتاب ربك في الفؤاد تمزق ekitabo kya Allah kyeyakuwa yakwesiga n'akuteesa Qur'an naye nga kigenda kikusenguka kiva mu mutima gwo kigenda kisebengera mpola mpola kifulumamu mpola mpola kifulumamu naye gwe owulira oyagala kuyita buyisaafizi nabikyo bannange tuteekeyo nnyo ebirowoozo emu ku bigenda okuyamba omuddu ku kiyama egenda kubeera Qur'an gye yasoma njagadde tunyeko ku hadithi zigenda kuba nga 3 oba 2 ezitunyonnyola oba ezireeta ku ezimu ku fadail obulungi obuli mu kusoma Qur'an. Hadithi esooka omubaka musallama yagamba hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadithi tugimanyi hadithi zino ezisinga tuzimanyi nga Allah bwe yagamba nti ma yatihim min dhikrin min rabbihim illa istama'uhu wa hum yal'abu yagamba nti abantu teriyo bigambo bibasomerwanga bipya teriyo teeka lisomerwa abantu nga pya illa istama'uhu okujjako nga abaddu baliwulira era omuddu ogenda musomesa hadithi nagamba hadithi twagiwulira dda ekikulu si kuwulira hadithi wagiwulira dda naye ekikulu ogikoleddeko kigero ki ayati eziri mu Qur'an abaddu muffe abakola obwenzi ani atawuliranga ku aya Allah ngagamba nti wala taqrabu zina tusemberanga obwenzi abaddu ababba bannammwe bameka abatawuliranga nti obubbi bubi as-sariqu was-sariqat Allah yagamba nti omubbi omusajja n'omubbi omukazi yagamba nti faqta'u mubatemeke emikono amakulu ogenda okubba obwongo buno nga aya togiwuliranga Allah subhanahu wa ta'ala agamba omubaka atuddiŋŋano tubuliranga amateeka ge oba oli awo abaddu tuneebuulirira hadithi eno eya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atugamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam omubaka yagamba ti man qara harfan min kitabillah falahu hasana omuntu asoma ennyukuta emu mu kitabo kya Allah nga teriyo kitabo kisinga oba kigenda kujja tekiriyo kitabo kisinga kya Allah bwe yayogera ku bigambo biba ku kitabo kye ng'ayogera ku Qur'an ebigambo ebiri mu Qur'an yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila ebigambo bya Allah bya mazima ate byajjula watammat kalimatu rabbika ekigambo Allah kyeyakozesa nti kalimatu rabbika kikulaga nti tebyali bigambo byani bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasajja abakuraishi baagana Qur'an eno nga balowooza bigambo bya Muhammad
ngai baga manga banna bo tibi bigambo asatir al-awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ibigambo bya Muhammadi yabi wandikira Qur'ani Allah le tanyoza ngawala ba Allah uyalabula nabbi ekitaka santi Qur'ani bigambo bya Allah yaleta aya nalabulo mubaka namugama ati walau takawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin Muhammad bigambo byangu bakukyusamu obakunyweteka kono oyogera byesagamba kwogera olabye obujulizo obunyweza ati Qur'ani bigambo bya Allah yamugamba nti mu bigambo byange ebigambo ebyo Allah yagamba mbaka nti mu bigambo byange obakukyusamuko obakunjogeza byesayogera obakunnimbisa mbakugamba nti abantu bagambe bwoti gwe n'obagamba bw'oyagala Allah yamugamba nti la akhadna minhu bil yamin nali kutte n'omukono gwange ogwa ddyo n'enkutta yewerera mbaka tunya baganda bafa babeera ku dduwa ensoma gye basoma mu Qur'an al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim amen ero bongo buli ku mukyere asoma Qur'an abasajja babeera ku dduwa basoma Yasin n'ogamba eno riwaya gyasoma mpya Yasin innaka lamina sallallahu mustaqim sallallahu wa ta'ala min rabbil alamin mubin ulira mubini zokka mubini nenga obongo bonna buno buli ku kyere liri Allah yamugamba tuwarattilil Qur'ana tartila topapa Qur'ani soma mpola buli nyukuta eri mu Qur'ani jiwa haqqi yaayo buli emujijje wayina okuva ewali mad wangazaawo ewali idgamu jireete wuunawo n'amateeka amalala gali mu Qur'an nabbi kyatugamba nti man qara omuntu yenna asoma haruf asoma ennyukuta emu mu Qur'an falahu hasana afuna ekirungi oba asoma bukedde afuna ki oba asoma obutabo leero osanga abawala bangi ng'asobola okutwala obudde n'asoba akatabo ka Romeo and Juliet abasoma literature omulaba asobola okutwala obudde n'asoma obutabo simanya things fall apart no longer at ease omusanga akasoma wati ng'ali tu emotional n'akaaba n'amaziga wallahi Romeo ninga asoma katabo kawandiikibwa muntu nga ye kitonde mitonde bya Allah kyebaka ne kigeregeza Allah bw'atakiwa mmere kyayuuya kigenda kufuuba kyafadda naye osanga omuddu ng'asoma akatabo aka n'akaaba amaziga basajja bakulu bangi omusanga akeera ku makya kusoma bukedde naye nga tayinza kusoma aya Qur'ani nga ntuufu omutwe gwonna mweru ejajja omutwe mweru atambula asimba ati akaggo nga tamanyi bba weefaanana mu Qur'an agenda kusinkagana ati Allah olw'obutamanya bwaffe kusoma Qur'an omubaka gwe boogerako ne tugamba nti sallallahu alayhi wasallama ng'abaddu abeera mu mawuledi mu bidi'aati ezo zifaanana bwe zityo boogera ku mbaka n'agamba nti Allahumma salli wa sallim alayhi n'alowooza olejjana ya Mungu agimaze omubaka agenda agamba abaddu ku qiyama mu surati al-Furqan Allah yagamba nti waqala ar-rasul era omubaka agenda agamba nti ya rabbi omulezi wange Allah inna qawmi bano abantu bange bano obulaba ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura basenguka Qur'an bagifuula ekisengukwa bafa tebamanyi kusoma Qur'an abaddu basenguka Qur'an nga tebamanyi kugikolerako abaddu basenguka Qur'an nga tebagiramuzisa abaddu basenguka Qur'an nga tebagiramuzisako abaddu basenguka Qur'an nga tetujejjanjabisa ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura oyennege mawuli omubaka gagenda okuwa ewa Allah eri ummena enzinaawo olaba tugenda kuwona era abaddu bangi tetuyinza gamba nti musoma Qur'ani mwebale kusoma ne Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaza mu kusoma Qur'an tuwulirize
Allah kyatwagaza mu kusoma Qur'an kubeera nga tugezaako nnyo okukolera kuki okukolera ku Qur'an gye tusoma. Bali abaddu benkoonyeeko Allah baagenda okugamba nti musome Qur'an nga bumulinnya amadaala nga bwe muka amadaala g'omujjana. Amanyi batugamba nti abaddu abagenda okusobola okusoma Qur'an ku Qiyama be baddu abaakolera ku Qur'an. Ne bw'obanga wagikwata nga wafa omuraaja'a gw'olina gulinga jjinja nga gukaluba we bakoona w'osoma, naye ng'omuddu wali okola ebiri contrary ku Qur'an nga togikolerako. Qur'an egaana obwenzi n'oyenda, Qur'an egaana music n'owuliriza music, Qur'an egaana ebintu byonna ebiri haramu nga gwe byokola. Omuddu oyo tagenda kusobola kusoma Qur'an ku Qiyama nga bw'alinnya amadaala. Ad-dalil, obujulizi kyajja mu hadithi endala ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti thalathun, abantu bano bameka? Thalathatun, abantu bano basatu Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okusooka okwokya omuliro ku Qiyama ate nga bali mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne mu bantu bano abasatu nabbi yagamba nti wa rajulun ataahu Allahu al-Qur'an oba ilmu, omusajja Allah gwe yawa Qur'an oba omukyala nga wallahi asoma bulungi Qur'an, omuvubuka nga asoma bulungi Qur'an. Naye nabbi yagamba nti omuddu agenda kujja ku Qiyama nga akereyiminga mu maaso ga Allah mugamba nti ya Rabbi nze nasoma Qur'an, Allah bampe enveera yange, nasomesanga Qur'an. Allah agenda mugamba nti muddu wange kadhabta, walimba, muddu gwe olimbye, wasomanga Qur'an. Bagambe nti oyo musajja qaari, oyo musajja musomi nakinku mu kusoma Qur'an. Olaba watafunyemu yasomanga Qur'an nga mura'iyan, asomye Qur'an kuweraga ri'a an-nas, asoma Qur'an bantu muwana wallahi oyina eddoboozi, wallahi osoma bulungi, wallahi oyina omuraja. Ninga omuddu takolera ku Qur'an, omuntu afaanana bw'atyo Allah agenda mwokya ne Qur'an ye, kuba Allah agenda mugamba mu hadithi eyo nga nabbi watugamba nti genda eri abo abaakuwaana bakuwa empeerayo. Omusajja atuye mashariki ne magharib wallahi nga talabayo n'omu ku baamuwaananga, naye tunuya abaddu abasoma Qur'an baafizu akwata ekkubo okugenda okusaza tarawih naye ng'alinze muwaswala gulogo bagenda muwa mupa sente mmeka? Kakadde kamu, ezo sente ntono nnyo. Qur'an tekwatika, Qur'an tekwatika, njagala obukadde bubiri. Ate mu maaso ga Allah wulira oyagala ki? Gw'olya mu maaso ga Allah oyagala kufuna ki? Nabbi mu hadithi endala amakulu gayo yagamba nti omulembe gugenda kutuuka nga baddu basoma Qur'ani mu maloboozi amalungi, wallahi nga basoma Qur'ani mu maloboozi amalungi, naye nga Qur'ani tesukka mimiro gyabwe, amakulu tebaasara, emitima gino tebeebuulirira nayo. Si bwe tufaanana. Allah yagamba nti wa mina nnaasi man yashtari lahu alhadithi liyudilla an sabilillah. Yagamba nti mu bantu mulimu abantu abagula emboozi nga ya muzannyo liyudilla an sabilillah, ebabuuza bajja ku mateeka ga Allah. Ibn Abbas n'agamba nti lahu alhadithi mu aya eyo ze nnyimba. Leero noonya baafizu bameka abalina ennyimba mu masimu? Dirafizu gw'osanga nga talina nnyimba oba luyimba mu ssimu, emabegako tulina naafizu omu yalonkinga akayimba mu tafizu gye sijja bagamba afizu, naye ng'omuraja agwalina tegumulumya mutwe, yalonkinga akayimba. Hafiz hamila al-Qur'an, eyeetisse ebigambo bya Allah. Ibn Mas'ud bagamba, Ibn Mas'ud anatunza hadithi eno agamba nti ffe twalabanga omuddu akutte Qur'an nga tumulabanga assibwako obubaka, nga Jibril gwereetera obubaka, kuba ebigambo byennyini bye yakwatanga bye bigambo byennyini ebyassibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bannanga abaddu abasoma Qur'an, abaddu mubeere ab'enjawulo. Omuddu asoma Qur'an beera kyakulabirako, imma osoma tilawatan oba hifizan, oba wakwata oba ogisoma busomi bwoti tilawa ku makya n'olweggulo, ekigero ky'osoma beera kyakulabirako. Allah bwe yogera ku baddu abasoma Qur'an mutuufu w'okugisoma nga beebuulira nayo, yagamba nti mu suratul Furqan weetandikira nga yegemu ku bitendo by'abakkiriza. Yagamba nti innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat, aya bwetyo bwegamba. Yagamba nti mazima ddala baddu abakkiriza idha dhukira Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogeddwa we bali, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gikola ki? Gifuna okutya. Ate wa idha tuliyat bwegamba
bwe basomera amateeka ga Allah zadatuhum imana bwe basomera Qur'ani imani ene ebalinnya bwe osanga omuddu ayakwata Qur'ani ng'entambula gy'atambula mu bantu atambula ajagira kwegamba alaga nti ye yakwata Qur'an ayina abantu batayogera nabo bano abali mu yasalu nabano baimaamu bano abatamanyi nnyo okusoma Qur'an mu mizikiti bano abatasoma kwega ali awo yemanyire Qur'an basahaba bagambanga nti abaddu omanyi omu yagamba nti omukkiriza alinganga boolaba ettabi kulla yazaadu thamara buli ettabi lino bwe lyeyongera ebibala ettabi ligenda likootakoota ligenda likka wansi olw'ebibala ebingi birina naga nti n'omukkiriza bw'atyo bw'ali buli weyongera okumanya yeyongera imaani yeyongera kuba mukakkamu ba Ibn Mas'ud Allah be batuyinza mu taarikh abaali basinga okuvunula Qur'an baali basajja bakakkamu dira abaddu bangi beemanyira okukwata Qur'an naye nga tayinza kuvunula na ayat mu Qur'an wabula ye yakwata alinga kasuku yakwata bukwasi mu mutwe naye nga yemanyire Qur'an yemanyire afizu tagambwako ayenda kuono naenda kuoli se nenge kya Allah kimuli mu mutwe okutte kyaki nebo kibana tugezeko okusoma Qur'an eno ng'ekigendera kukyusa bulamu bwaffe si kusanyusa bitonde wabula abaddu kusoma Qur'an kubeera nga twebuulira nayo nabbi kyatugambye ti man qara'a omuntu yenna asoma harf asoma ennyukuta emu mu kitabo kya Allah falahu hasana afuna ekirungi nabbi n'agamba ti wal hasanatu bi ashri amthaliha era ekirungi kino kyofuna ng'osomye Qur'an empeera emu gy'ofuna ng'osomye ennyukuta emu n'ogamba nti alif ennyukuta emu mu Qur'an ofuna empeera emu nabbi n'agamba nti era ekirungi ekyo kyofuna ashru amthaliha nabbi akubisaamu empeera 10 oba akubisaamu emirundi 10 mu kirungi ekyo amakulu nti buli nnyukuta gy'osoma mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akubisaamu emirundi 10 nekijja mu hadithi eno nabbi n'agamba nti la aqul sibagamba nti alif lam mim nti ennyukuta nabbi n'agamba nti bal alif harufun omuntu okugamba nti alif mu Qur'an eyo harufu emu afunamu empeera 10 n'agamba nti wallam harufun ne lam nyukuta emu afunamu 10 agameka 2 n'agamba nti wa mim harufun ne nyukuta ya mim haruf era nayo nyukuta emu aba afunyemu empeera 10 amakulu omuntu agenda okusoma nti alif lam mim ng'afunye empeera 10 ameka 30 abaddu tudde mu Qur'an tubale ennyukuta eziri mu kigambo nti bismillahir rahmanir rahim okubala okwange kwe nakola nga mbala ennyukuta ezo ziri ennyukuta 10 n'ezi 14 gwaleero tetunya muwende gwa nnyukuta gw'ogiddinganye mu kigambo wabula buli woogisanga n'ogisoma ofuna empeera mmeka empeera 10 omuddu okusoma osome nti bismillahir rahmanir rahim akawunti yo kuba kugenzeko empeera 10 mwana olumuddu asomye juzu olumuddu asomye juzu namba mu Qur'an olozayina empeera zenkanaki nga peegi yokka omuddu gy'asoma mu Qur'an abange wasomyeko ku Qur'an okuva ku makya hal indaka saa min al-layl oyinayo akaseera konna mutulo k'osomamuko ku Qur'an kiro nozuka n'osomako ku Qur'an Allah abaddu bayogerako nti tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a abaddu bayogerako bali mu qiyamul layl Ibn Mas'ud agamba nti basahaba bayimiranga ekiro ne basoma Qur'an ne wabil ashari obudde nga bugenda bukya bajjanga okusala subuhi nga bamu basanga ogero mulaba ng'amaaso gano galinganga nga zimbye yasuza akaaba ngasoma Qur'an yasuza akaaba ngasoma Qur'an ferera ekituzimbya amaaso ku makyo kujja okusala subuhi wasuza olaba wrestling abalaba yasuza alaba firimu ayinayo kasizoni ke kamaliriza omusiraamu atamanyi nga toyinza na kusoma yasaruna oyina obudde obulaba firimu nga toyinza kusoma alifatiha nga ntuufu oyina obudde obulaba firimu
Uthman ibn Affan radiyallahu anhu basaba gama nti yasomanga Qur'an ekiro n'agimalako. Qur'an n'agisoma n'agimalako. Kiyinza okwewuunyisa nga bwe twewuunya nti butya basomanga Qur'an ekiro ne bagimalako, ate bo batwewuunya okubeera nga tetusobola kusoma Qur'an egimalako. Buli omu yeewuunya munne. Fe muli twewuunya omuddu asobola okusoma Qur'an ekiro n'agimalako. Kati nabaate batwewuunya omuddu eyagamba la ilaha illa Allah naye nga tayinza kusoma yasaruna. Oba wakkiriza ki? Ebintu bingi bye tuwulira nga sahaba gwe bayita Abdallah ibn Amr. Hadithi lumu agamba nti taata we yamufunira omukyalo ow'okuwasa nga mukyala mumbejja, yali ava mu famire y'abagagga. Naye ono taata we Amr yeyitiranga ewa mutabani we ababuuze bali mu mbeera ki, bali bati obulamu butambula. Naye n'agenda lumu n'abuuza muwala we n'amugamba nti waayo muli muti eyo? Muwala we n'amugamba nti ni'ma ar-rajul min rajul, kyengera kya musajja mu basajja, musajja mulungi nnyo ono. N'addamu n'ayitawo omulundi omulala kye yamugamba, n'ogwokusatu kye yamugamba, n'ogwokuna kye yamugamba. Omuzadde ono n'abeera inquisitive, n'ayagala okumanya ennyo lwaki omuwala ono bwe mubuuza muwala wange ono akoma ku kigambo ekyo, kiki ky'ataŋŋamba? N'amubuuza mpola mpola nti owaaye sikutegedde ekigambo ekyo okiŋŋamba nnyo kiki? N'amugamba nti taata, okuva Abdallah ibn Amr bwe yampasa asula ayimiridde ekiro ng'asoma Qur'an. Omusajja ono yali amanyi mutabani we, n'akwata ekkubo n'agenda n'amuloopa ewa nnabbi. Ono bamuloopa lwa kusoma Qur'an ekiro kyonna. Ffe leero batuloopa oba ku ki? Bw'agenda ewa nnabbi, omwana ono amuyita amubuulirire kuba yamusobola. Nabbi nalaawe n'aba mumulabye nja mumugamba nja kwogerako naye. Sahaba aba ali awo, nabbi ali awo agenda okulaba nga Abdallah ibn Amr ayigidde muzikiti azze kusaala salati duha, azze kusaala oba sunna oba swala yonna gye bataatuulya mu hadiisi eyo. Bajja nayingira mu muzikiti, nabbi n'amugamba nti nkwagalamu ng'omaliriza. Bwe yamaliriza n'ajja ewali nabbi n'amugamba nti ya Abdallah ibn Amr, kaifa tasum, osiiba otya ennaku zo zino eza sunna? Okusiiba kwokwa sunna otera kusiiba otya? N'amugamba nti ya Rasulallah, kulla yawm, nze buli lunaku nsiiba. Leero kyakyuka ku umma eno, nze buli lunaku ndya. Basahaba nabbi amubuuza yagamba nti nze buli lunaku nkola ki? Mba nsiibye. Nabbi namubuuza ekibuuzo ekyokubiri ekituzzaayo we tuli. Nabbi namugamba nti kale Qur'ani eno ogisoma kigero ki? Nabbi namugamba nti omubaka wa Allah, buli lunaku nsoma Qur'ani nengimalako. Buli lunaku nsoma Qur'ani nengikola ki? Waliwo abaddu abawangadde mu Busiraamu buno emyaka 5, 6, 7, 5, 2, 4 bavubuka nga tasomanga juzu neegi gimalako mu Qur'an. Naye ng'Obusiraamu obumazeemu emyaka ameka? 2. Obusiraamu obumazeemu emyaka 4, naye nga talina bukedde gwatasoma. Buli gwe baleeta n'asoma bukedde, n'asoma New Vision, n'asoma Daily Monitor, n'asoma ani The Sun, simanya site bikoze bitya, agonna amawulire gamuli mu mutwe. Obudde bwayonoonye ng'asoma amawulire. Alawera ku magazini za mipiira, yeegomba mmotoka z'abasambi ba mipiira. Naddokwo lusaawo talina wadde olwagi lw'eggaali, naye ali ku mmotoka. Banne omusajja ono alina emmotoka, ono tasambira mani yono. Abavubuka obwongo bonna butudde ku basambi ba mipiira. Obuvubuka obusanga amanyi abasambi ba maniyu, amanyi aba Arsenal, amanyi aba Liverpool, amanyi aba KCC, gwe twaliguze. Refone atulimbye, kochi simanyi ono mubi, bannange batukubye omupiira, naye nga tamanyi bba obwefaanana. Naye nga musajja musiraamu. Wazaama, naye kennyini yeeyita nti musajja muki? Musiraamu. Abdallah ibn Amr, nabbi amubuuza nti Qur'ani yo gisoma otya? N'amugamba nti omubaka wa Allah, nze buli lunaku mmalako Qur'an. Oba gwe olunaku omalako ki? Juzu, suura, oba olunaku omalako aya? Oyinza nti buli lunaku nze mmalako aya.
abaddu tutuse ne kuleba mu busiraamu bwaffe ng'omusiraamu tamanyi Qur'ani erimu ejjuzu mmeka. omuddu otuuka n'omubuuza nti kale Qur'ani eno gye wakkiriza Allah yagamba nti dhalika alkitaabu la rayba fi huda lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimu as-salata. Temusaala Allah abaddu aleeta ebitendo by'abaddu abalina okusoma Qur'ani oba abaddu Allah be yassiza Qur'ani yuqimu as-salata basaala bawaayo nga bwe muwaayo abawaayo ne omuddu nga tomanyi kusoma alifaatiha yennyini nga nfu abange tugenda kusinga ngatte Allah nga bwe tufaanana. Abdallah ibn Amr nabbi amubuuza ku nsoma ya Qur'an namugamba nti buli lunaku Qur'ani ngikola ki ngimalako. Nabbi namugamba kati Abdallah ibn Amr njagala okyuseemuko mbadde njagala Qur'ani eno gy'osoma njagala buli lunaku atisinga Qur'ani ogimalako omulundi gumu mu mwezi amakulu lunaku asome jjuzu. Nabbi namugamba nti ekyokubiri ate wali mu kusiiba mbadde njagala okendeezeemukko mu kusiiba. Basahaba baba bakomangako bukomi ku ibadat nga nabbi akomako bakome nti bannaye mulye temusiiba mulye. Leero ffe no batugamba bannaye musiibe temulya ennaku njeru musiibe. Munaffe twagala jjana naye nga abasajja be tuvuganya nabo bamanyi Allah yagamba nti falyatanafasil mutanafisun mugivuganye nkejjana ya Allah eyo yenna avuganye gye tulaga olabayo okakasa oyitawo ng'oyimiridde mulayine ni wuwe Abdallah ibn Amr ne yasarunayo abaddu bwe tuli nabo mu yasaruna twerabaawo golaba oyitawo ne yasarunayo yingira ejjana ya Mungu. Omusajja abeerawo ng'akakasa nti mutuufu yo Qur'ani yagaana naye ng'emmotoka temulemanga kuvuga agivuga. Abaddu abamu tulina excuses zimu ze tuleeta enfumbuuze. Kitange teyansomesa ddiini yakuyigiriza laputopu gy'onyiga. Kitaawo yafa tamanyi na pesa lya laputopu lifaanana naye oginyiga oti n'ogijjamu byonna by'owulira by'okola ki by'oyagala. Abaddu bangi tulina excuses enfuze tuwanze. Kitange teyansomesa ddiini kitaawo yafa tamanyi Kampala ye yakutwala e Kampala. Lwaki tewanoonya amakubo agakusomesa eddiini? Ne bwe abaddu abalina opportunity esoma Qur'an faayo nnyo otuule osome Qur'an bonna owulidde bagisomeseza. Tukitegedde bulungi. Abdallah ibn Amr nga mmaliriza omubaka n'amugamba tikendeeza mu kusomako Qur'an kendeeza mu kusomako Qur'an atiisi Qur'an gimaleeko buli mwezi era woba osiiba lyayo ennaku 2 osiibeyo olunaku nga wayitawo olunaku olyayo ennaku 2 n'olya olunaku ne wayitawo ennaku 2 n'olya olunaku guba wa mawulire ago yakulukusa maziga namugamba omubaka wa Allah nkusaba tonziizaako kiri nkusaba oleme kunzija ku kiri mpulira amaanyi agakikola nkyakisobola ekyokusoma Qur'an ennamba n'ekyokusiiba buli lunaku. Nabbi n'amugamba nti kale fa inna afdal siyamu Daawuda okusiiba okusinga okubeera okulungi yagamba nti kwe kusiiba kwa Nabbi Daawuda alayhi salatu wassalaam. Amakulu Nabbi Daawuda yasiibanga olunaku n'alya olunaku. Bw'oba owulira ng'oyagala kusiiba nnyo olusiiba luno olwa sunna siibayo olunaku nga bw'olya ki nga bw'olya olunaku siiba olunaku nga bw'olya olunaku. N'amugamba nti ate yo Qur'an kale oba owulira ng'oyagala nnyo kusoma Qur'an eno basahaba wallahi balina obwagazi ku bigambo bya Allah kyobola byabakyusa obuwangaazi bwabwe ng'osobola okusindika olusozi naye nga sahaba toyinza mujja ku la ilaha illallah. Ebimu ebyabayamba okunyweza la ilaha illallah kwali kuddingananga nnyo kusoma Qur'an kusoma Qur'an. Nabbi n'amugamba nti kale bw'oba owulyanga eky'omwezi guno omwezi omulamba okumalako Qur'an kikuzibuwalidde. Nabbi n'amugamba nti kale Qur'an gisomenga buli wiiki ng'omalako Qur'an. Amakulu ng'alina okusoma ejjuzu nga mmeka juzu nga 3 n'ekitundu abeere ng'amalako Qur'an. Naye mukyala wa Abdallah ibn Amr agamba nti era lumu yebbiriranga ng'alina lwe yebbirira n'asoma ejjuzu 27 yebbirira kukola ibaada.
ngolumu yebbiriranga n'asoma ejjuzu 27 era mukyala wagamba nti Abdallah ibn Umar bwe yagalanga okebera ku murajaa gwe guyimiridde gutya ng'akola ejjuzu 27 emisana n'aziyimirira ekiro mu qiyamul layl federa n'okuyimirira peegi 2 osanga enju nga taata w'abaana tamanyi kusoma Qur'an maama w'abaana tamanyi omwana tamanyi omukozi tobuuza nga enju yonna bwetyo bwefaanana ng'enju yonna bwetyo bwefaanana gobuuza osanga omusajja nga abaana be tebamuwulyangako nga taata asoma Qur'an era yeewala nnyo abaana bomuwulya nga asoma Qur'an kuba amanye tabbu gyayi naye mpaka ddi abalina opportunity esoma Qur'an wonna woyidde okusoma Qur'an genda okole ki genda osome abalimu abasomesa Qur'an nga tukyabayina tugende tule we bali nga tusome hadithi nyingi eziraga obulungi bw'okusoma Qur'an eyaleero gye tuba tugenda nayo nabbi atugambye nti man qara'a omuntu yenna asoma harfan min kitabillah mu kitabu kya Allah falahu hasana ayina ekirungi n'agamba nti wal hasanatu bi'ashri amthaliha ekirungi kino Allah n'akikubisaamu emirundi 10 n'agamba nabbi nti la aqul sigamba nti alif lam mim n'agamba nti wabula nabbi kyagamba bal wabula kyengamba alif harfun enyukuta ya alif emujobera osomye mu Qur'ani enyukuta emwezo mpera 10 n'agamba nti wa mim harfun n'agamba nti wal lam harfun wa mim harfun ezo nabuli enyukuta eri emwemu ogenda ofuna empeera ezo lowooza ku muddu asomye ejjuzu afunye empeera mmeka asomye murajaa oba asomye darusu abakyakwata Qur'an n'abasomye okusoma kwonna kwobeera osomye nabwe kityo tubeere nga twongeramu amaanyi mu kusoma Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo anaatera barakat mu duniya muno omulundi ogunaddako tugenda kutunira akabenje akali mu baddu obutayagala kusoma Qur'an oba akabenje akali ku baddu abasoma Qur'an naye nga balagajjavu kuyo bafizo abakwata naye nga ye yakwata mpapula dira abazadde bangi omusanga ekimusomesesa omwana we Qur'an ayagala bamuyite maama afizo bamuyite maama afizo nze olaba n'omwana wange ono yakwata nze ne muwala wange ono yakwata naye nga muwala we mukuba omuziki naye nga yakwata Qur'an emuli mutuwa abazadde bangi basomeseza abaana baabwe Qur'an kirungi naye niyeterere basomesa abaana baabwe Qur'an ng'enniya omwana ono afuna obulamu obulungi bw'anaawangala ku duniya kuno nga ne bw'anadda mu maaso ga Allah agenda kuwangala obulamu obusinga okubeera obulungi naye kyo bannaye tugumiikirize mu mbeera y'okusoma irimu yonna gye tusoma Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuwaamu obulungi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh